Nejebuli kati abakulira amasomero ag'enjawulo mu ggwanga bakyagenda mu maaso n'okusagambiza ng'akimezezaawo okwenjala ng'etutuukidde ku ssomero erya Hana High School erisangibwa e Gayaza. Abakulira essomero lino tubasanze beebaza Katonda olw'okubayamba okukola obulungi ebigezo byabwe. Akulira essomero lino Kabengwa Wilberforce ategeezezza nti ku baana 55 be baatuuza 6 bayitidde mu ddaala lisooka ate 27 ne bayitira mu ddaala lyakubiri abasigadde ne bayitira mu ddaala eryokusatu. Ono yeebazizza Mukama abazadde ssaako abasomesa bataddemu amaanyi okukola obulungi n'asuubiza ng'omwaka ogujja bwe bajja okusingakaawo. Joseph Muyingo Kabituwe. Basanyufu nnyo olw'abaana baffe okuyita obulungi ebigezo bya senior 4 nga twatuuza abayizi 55 twasobodde okufuna first grade 6 oba abayizi abayitidde mu ddala erisooka bali 6 twafunye second grade 27 third grade 15. Twebaza abayizi baffe olw'okubeera abanyiikivu, twebaza abasomesa olw'okukolera awamu, twebaza n'abazadde olw'okutuwa abayizi ate era twongera okusaba abazadde mutwongere abayizi ebifo tukyalina okuva ku senior 1 okuva ku senior 6. Nambi okukola obulungi kwesiga Katonda okukola ennyo obutakoowa enkolagana ennungi n'abazadde baffe naye badde y'amaanyi nnyo okuyita ebigezo.